Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Okay mikwano bwe tutyo nga bulijjo amanya Nakawombe Shifa Hope tuzze wala ddala nkooye mundaba n'entunula nti olugendo lumpiseemu twayingiddewo dda nyina omukyala alaajanidde ku ssimu okumala ebbanga ate bannange tuli mu season gye mpulirize ennyo kubanga tuli mu season yakuddiza abawagizi baffe bannange ataakole surprise mu season eno okuviira ddala November ono gwe tulimu mpaka January ku birthday ya Hope Shifa ebisinga twabisazeeko surprise twazisazeeko kokko akatonotono kwegamba gwe jangu buze tuteese mu inbox enamba oyita ku 0782101569 0702562157 ate nammwe be nagamba okusindikanga ebiteeso byammwe mu inbox okusinzira buli surprise bw'oba ogirabye n'osindika nga weekutteka video sikitegeera kye muliko nabagamba tugenda beera n'omuwanguzi era ng'omuwanguzi oyo ow'omu January agenda kufuna ekirabo ssemalabo so nyina omukyala akaabidde mu ssimu yange okumala ebbanga ku WhatsApp nga ngamba Shifa bambi nnyamba Shifa nze mpulira nzigwawo Shifa ngenda kwetta Shifa omukwano gunnuma laavu ya bba wange nzita nangamba omwami we ye Godfrey Isiko Godfrey. Yes, I hope si mistake ninze manya nangamba Shifa nkwegayiridde jangu mpulirize otwale surprise yange nenze surprise yange eri complicated njagala omale kujja wendi twogeremu tunyumyemu then osituka ogende nengamba kituufu olumu kyetaagisa okutuula tunyumyemu situation bw'omala okuŋŋamba ku surprise yo awo we natuuse nange nakooya ebizibu male ŋŋambe nti eyo sijja genda oba nja genda oba ekyo kankiyiiye bwe nti oba kigaanye lwakuba abamu bwe ŋŋamba kigaanye sijja kukola ate nakyo kinvumya kati simanyi kye mwagala naye kangende muwulirize tulabe nammwe mubeereko nga muwulira tulabe nti is it worth tugende oba tukireke oba tukiyiyiza mu ngeri ki nsaba Mukama ampa amagezi okumanya n'okutegeera bwe ŋŋendayo nfuna okusalawo okutuufu okunyanguyirwa naye nga alina byakaaba sitole ngenda kuddamu ngi banyumize nga ndi naye kubanga ntuuseewo ku kitundu waali byalaajana ne byakaabira bingi mbabulidde omwami ye Godfrey so ne bwe mba amanya tugeze nga sobezaamu agenda tuwabulamu naye nga bwentyo nga ntuuka ewali omukyalo oyo nyongera obbajjukiza nti abateekamu ssente be ba Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road obasanga ku 0754192434 babayise Hypex Studios ono basanga ku 0789343802 bano nno nga bakola kigo wenna mukwano ali bize nga weewuuba weetala onoonya abakuteekerateekera emikolo gyo mu ngeri ya video coverage and photography tolowooza ku balala okujja ku Hypex Studios omukolo gwo nno baguteekako screen mu buli nsonda si bino ebyokkuba munnengolo nti tonsiikiriza tebiriiyo bw'oleeta Hypex Studios eno side wabayo screen neno screen neri screen kamera zeewujja oba okyatunira screen drone zeewujja eno ekwata left eno ekwata right bannange nosooka okola omukolo nga guli class tiimu eyingirawo nga bali smart nga kwegamba bazze babayise Hypex Studios birthday kuhinjira kwanjula baby shower wedding nemit wekwate aba Hypex Studios ate nga nkujjukiza nti ku Bunga Comfy Homes bebokka abatuteekerateekera awaka oba abatutegekera nti goli eyo wakolamu ssente oyagala genda woowummulirako relaxing babayise Bunga Comfy Homes tolowooza ku balala wadde saagala munkubire mu ŋŋambe ezo story nazikoowa era ekyandeetesa wano Bunga Comfy Homes mba recommending nga nkoye story zino wammanga Shifa omanyi nti nabadde Uganda last month mba nnyingirawo ensula ne bansalako ne banteega ababbi ne banziba ku Bunga Comfy Homes waliwo security ate nkooye ne bino nti Shifa when nasula ate nasalako ab'ebweru nga so communicating because ntali sina internet really nga Bunga Comfy Homes bayina wifi eri very fast bayonjo bayina buli kimu gwe kyolowoozaako ekikola mu nnyumba like it's a home away from home bye tulowooza okuba nabyewaka nga tugaggawadde bo babitukolera tuweeyo akasente akatono tubinyumirwe kati bwe tuligaggawala
nga tuba tulabye wali bye tulina okukola naye nga nammwe abagagga ogendayo ng'oyagala kyusa environment oveeko ewaka ofune ekifo woolowoleza obulungi ennyo ddala ku bizinesi zo beekwate bali ku 0772461976 oba 0701260881 oba +16175952751 ate nga bali listed on Airbnb babayise Bunga Comfy Homes. So come with me tugende twogereko n'omukyala. Kale mukwano osangayire sanso okulaba kale switi nange okusanga naye kati oyina naye kati onsanyudde sikusuubira si yegwe oli abadde akaaba ku simu nga nsanyuse okulaba maama nga nsanyuse kale munnange jebaleko kale nnyabo bigenda bitya ntuusikidde walungi fumbako katogo kano bane fumbako kamere tujja kuliira ddala tujja kulya naye mpulira kankeese kakeesa akatogo kankeese mpulira na bubi ku mutima kuno mukazi munnange jebaleko kale nnyabo omwana ali ati mwana ali wano bwatyo bwatyo bannaye ensonga zo waziŋŋamba ensonga badde sikusuubira nti onajja maama wange ate nga nakusuubiza neggamba bwe nfunamu bwenti space nja kujja naye nange binkwata ate waliwo wankubirira saali mu ggwanga baŋŋamba nti oyamba abantu nga nze nsaba kunnyamba omwami yandekanga wondaba yandekera olubuto lwa myezi 6 kati twali tetuli mu mbeera nnungi ng'embeera mbi nangamba mukyala tiwangi mwami tutunde kapoloti ngende ebweru nkole ki nkole ne tutunda poloti ebintu byonna mu nnyumba ne tubitunda n'agamba nti nagenze kuki kukola nkuba essimu tankwata ngamba taata w'abaana yabaatya buli wakuba essimu ye nga ggwe takwata naye ate waliwo mukwano gwange yandeetera nandaga ku bifaananyi nakweta ebifaananyi nga biriko nga biri okwo ali okwo simanyi ku simanyi whatsapp nga kuliko ki kyeyateekayo nga talina ekifaananyi kye kyekiriko naye nga wenkuba nze tankwata kati oli n'ateekamu ennamba n'amukulaga ku ssimu nga kwali ku ssimu akolaki ng'ali bweru nga tali bweru alaga nti ali naye nga gwe yagamba agenda bweru yangamba agenda bweru mukazi munnange poloti ne tutunda newennimira abaana bange emmere sirinaawo nsaba buyambi maama nyamba kati lindako omwami yakwata poloti n'agitunda maama awaka wo n'akulekerawo oba ennyumba yo weeri naye temuli kirimu nga wondaba bwendi sepiki ndina eno gyefumba kyayi mmere biki eyo gyolaba maama sobola okufumbira kyayi mu sepiki sobola okufumba emmere nozzaako nga kati mukana akantu nga wookalaba mukazi munnange n'ebintu byonna mu nju yabitunda byonna twabitunda nga tumanyi tugenda beera kati gwe lwaki wamukkiriza obitunda ki kyeyagamba ekyo ekyakusikiriza yaŋŋamba mukyala engeri embeera gye tulimu katutunde ngende njiya akasente tukole ki mwateesa naye nagamba agenda bweru bwekiri anti netutunda nendowooza nti munnange agenze kola ki kuyiiya tubeere bulungi omwana wuuno namuzaala teri yadde obuyambi teri yadde ki oba ali bweru ng'ebintu tebirina kutambula bulungi anti singa ali bweru mukazi munnange omukazi yazze naŋŋamba nti amulabako ali muno mu Uganda naye simanyiwa waali alinza okuba mukwano gwe yakulaga ekifaananyi ku ssimu naye osanga bigambo by'abantu omuntu olugenda ebweru ebintu tebitereererawo kati abaana boolina abaana bameka abaana ndina 3 naye tebalina kyakulya ekyokwebiika tetulina tuli awo bwetutyo omutasa atunda bintu mu nnyumba n'atendamu n'ebyokwebika ebimu oba olinza obba owayiriza maama nedda newenkutwalayo mu nnyumba tetulina kyetulina tobaolaba akaboodingi kenejjako ku mubiri bwenti kembika omwana kano akagoye kenjijamu wali nemala neneebikka nsaba kunnyamba maama ndi bubi binsobedde nze nkozi waŋŋamba olina abaana bameka nakugamba ku ssimu ndina abaana 3 abaana 3 abawala 2 mulenzi ono tamulabanga nako tamanyi yenkana atya
kubanga oŋŋambye ono yali yamuleka mu lubuto myezi 6 n'agenda ebweru. Kati uno wa myezi 7 nkuba essimu eraga nti kweri naye oluwulira ddoboozi yange ng'agijjako. Kati simanyi kituufu oba ali bweru. Myezi 7 myezi 10. Simanyi oba ali bweru oba ali muno. Nange nawulidde mu naye nga bw'okuba essimu eyitamu neevuga neraga nti bwawulira nga ggwe n'agijjako. n'obwokubisa ez'abalala nawulira nti ddoboozi lyange ng'olwo agijjako. wamukola ki? Simanyi nange kye namukola anti simanyi. Naye oli yazze n'akankuba n'akulaga nandaga akafaananyi ku WhatsApp. Nemugamba kituufu y'oyo bba wange. Naŋŋamba kati olina kuzzaako ki? Anti ayamba abantu. Nayogeddeko naye naŋŋamba agenda kukola ki? Kujja. Kati kwe kukubira mbadde sikusuubira nti onajja wano. Mbadde ndi awo ng'ojja. Labike nti osobola okunnyambako. Omwana ali kulya bikyafu. Oba banne bamutwale bazannye naye. Bamutwale. Gitamutwala. Nana beebi Suuza. Tayagala nno kuva wooli. Tayagala genda. Olabye ategedde nti oyisa abamutwala. Genda. Bambi. Kali kawalako nako. Nako kawala kange. Kati omutima gw'abaana tegumuluma. Simanyi anti oba tegumuluma. Kuba omuntu n'ogamba nti ngenda kuyiiya. N'ak'ekikumi ne kakulema oteeka ku ssimu. Sabbuuni mala kukwata nkumbi kulima. Olimira abantu ku kitundu. Ku kyalo n'okwozayozaako okwo engoye abantu fulabye engalo bwe zifuuse. Kwozaako engoye eyo. Kati ffenne gwe tusiibirira lwe tutafunye emmere lwenfunye ne tulyako akatogo nga kano. Naye tekasiirire. Akatogo. Mbadde n'akakassaako. Abantu abakulu ab'abazadde b'omwami wo yo tewabirowooza kugendako n'obanoonyaako. Bazadde b'omwami. Gye bali balamu. Bombi maama we ne taata we? Iye webali. Kati wababuuza bo bagamba bati? Nze we mbabuuza bagamba nti yagenda bweru. Nabo tebalina kituufu kye bakola ki? Kye baŋŋamba. Baŋŋamba agenda bweru. Nze nange n'ensirika ne ŋŋamba oba yagenda bweru kambeerewo n'abaana bange. Nabo tebalina kye bazzaako nga bo. Kati nze obadde oyagala ŋŋende nga neefudde nti tugenda omukubira nkuwe ennamba ye omukubira essimu tulabe oba anajja. Kati nsooke neefuula amuwa ebirabo tulabe oba akwata essimu yange. Kyendaba anti. Tulabe oba akwata. Kati bampe leeta essimu ngiteekemu. Ogenda gireeta? Kale bambi. Bannaaye ebizibu mu nsi tebiggwaayo. Kati n'owulira bino. N'owulira bino bannaaye. Oba gwe anaakukwata. Sigenda nze sooka mulaga mbundi naawe tulabe. Ogambye erinnya yaani? Ye Godfrey. Godfrey. Abeebeeko. Essimu evuga bulungi. Evuga. Soke mutinge wano. Tannakwata kyembuuza.
oli bwe yakulaga oba akafaananyi oba tolina ky'olaba oba kuba kuwa olugambo nti oba akola mulimu bwe guti kuba oluusi kyanguwa nnyo ng'omuntu omulimbidde mu mulimo gwe. Omulimu gwe waliwo eyaŋŋambako nti atembeeya muceere. Atembeeya omuceere? Atunda muceere gw'atambuza. Kuki? Enewe simanyi. Ogutambuza nti atambuza muceere omwo. Eyo gye yamulaba ono eyandeetera olugambo kati simanyi kituufu. Yes, hello. Hello? Gyebaleko mwami Godfrey. Ani ono? Mwami Godfrey, nze mbadde njagalako ku muceere. Watuguzaako omuceere. Kati mbadde nyina ka delivery kenjagala oba si kyo ndagirire. Waliwo ampadde ennamba yo nga wabawaako omuceere nga mulungi super ali original. Ate abantu abasinga ennaku zino batunda super ali fake nga kuliko akawoowo kungulu naye nga omulungi nnyina. Twagalayo super. Iyo nangi ino okusinziira ku budget. Twagala super kilo, njagalayo kilo 10. Super omulungi naye ndagirira. Wanje? Aleeta abadde taliiwo. Aleeta naye nze ndagirira nsobola ogwenonera ssebo. Nga simanyi ngeri gye ngenda kulagirira kati kuba mbadde mu busy. Oli busy? Osobola nze okuŋŋamba nti jangu kitundu bwe kiti nenzija nengwenonera mbadde njagala kilo 10 ate gwa mukolo biri agent. Tulina kufumba nkya. Hello? Kilo 10 sebo. Tontegedde. Nze ndi customer. Oyina bannange bwe waguza omuceere omulungi be bampadde ennamba. Ate mbu nabo baba deliveryingira nenze mbadde nyangu enonera ndabewo. Nyina benyina ofumbira nfumba ku mikolo. Kati manjagala ndabewo ate si buli budde nti kubira simu. Mbadde nyondagirire guno ngwenonere. Wanje? So kunkubirako musawa wange emu. Musawa emu bannaaye. Nga wali wala. Omanyi leero Saturday omukolo gwanca. Kasooke malize bano bakasitoma njakuddi. Kati sebo nkuddi ajjeeko tufudde. Okimanyi nti omusajja wali e Uganda? Musajja ono nandekera abaana. Ati kati tandagiridde. Naye ate era yandikitugambye nti situunda muceere siri Uganda. Naye akkiriza. Kati oba tumuddemuko tulabe oba anaatulagirira. Kanziremu mukubire kubanga ndi shocked. Nkoyo okwoza anti. Bambi muneeno bondabangira ndi ku pressure. Ate nkimanyi ojja kwebuuza lwaki sigula ku batunda bangi. Byakusooka ate sumulula ate ngukakase naye gwa ayaŋŋambye akukakasa. Togenda kumpa omuceere omulungi. Omuceere omubi gutta emikolo gy'abantu kufa abafumbi. Naye era abasuubuzi bonna bakkiriza okukebera omuceere. Ate nze mbadde ndi mu busy. Kati anti bannaaye kati tugenda kukola tutya ssebo. Olinga atagenda kunguza muceere singa kale ombuulidde location yo wooli. Anti obuzibu era olwedde nyina era bakasitoma abalala benkola. Nange ndi customer munnange. Naye waliwo abalala b'osanze nkola. Kati ekituufu nkuwemu eddakiika mmeka ssebo? Amba malirize kuba mbadde ni mu kubala ssente zaabwe. Kanziremu nkube mu ddakiika 10. Kale mba sikkubidde. Kale ssebo. Omuwulira nti abuzaabuza. Aganye okundagirira. Agambye abala na ssente mbw ali kubala ssente z'abali. Nti ngenda kukola ntya kuba kyekyakuyisizza si nnungi. Girabye n'abaana mbalabye. Si nnungi nembula n'akaleega mu mabeere muno. Omukazi nzenna nzaalo 3. Nsaba kunnyamba engato mu bigere sirina nga woobiraba. Kuva ku makya sinna n'abako
Saba kunnyamba. Atugambye tulindemu eddakiika 10 Naye ng'anaatulagirira. kye nnwanako era ompulira nwana kimu nti location luddawa. Yandibadde at least atulagirira tulaba ekiddako. Abaana ne bakusuza ng'otudde. Teziweze eddakiika 10 Zirabika nyamba nannameko n'ebigere binnuma. Nze ndaba ziweze eddakiika 10. Abika neekengedde. kirabika. Halo? Saba oli mu Kampala nga wa? W'osangibwa? Naye ekyalibadde ekirungi oba muteekeko ssente ompulira omuceere gw'oyagala owa derivari wajja muweereza. Anti nga bwe gambye nti njagala ndabewo luutwe eddako ojja itsoke okuderivalinga mba nalabawo mbadde njagala nzije ndabewo. Esobola kubba ssente ze baba bakuwadde ne bagamba nina omuceere omulungi era nja kuwa omuceere omulungi. Kati eyo tutuuseeyo tutya munnange? Anti bw'oba oyagala kundaba kyo kiseeza tonneesiga ate toyagala kugula ku bantu balala. Anti kiriwo ku ntandikwa oguddako tuba tulyoke. Ate nange benkola nabo era mba mbatuma oguddako baba bamanya. Obuzibu obudde kati obulaba naawe. Obudde mbulaba naye just kigambo kimu nti bw'otuuka mu kibuga ndi mu kibuga oba Salama Road oba Bwayise oba Kaleerwe kyekyo kyokka nze nzije nno n'omuceere. Leero nnononya 10 obuwulira nga bukiro obutono nyina lwentwala kiro 3. No buli kasitoma alina vali n'oba oyagala mutono n'oba oyagala mungi naye kati buli wembeera ku ssimu ng'ate nyina abalala benkolako era nabo mba nga atabawadde vali. Kale naye ebigambo ebingi bye twogedde singa wanzizeemu kiri singa twamaze dda. Era n'obudde bw'onaatuukira tugenda batuggaddewo. Anti nniza oba ndi kumpi ng'ogenda kuŋŋamba wooli ng'osanga na neighborhood. Oli sayidi ki? Gwe sooka ombuulira nti ekitundu. Nja kukubira. Wanje? Maama nnyabo. Ebintu musajja yeebuzaabuza. Ganneesibye. Kati oba mugambe ki bwe muddira kuba abimazeeko. Yes, tumugambe lumu ebya surprise omusajja. Nti mune mbadde ndeeta surprise yo kwe kuyitira mu by'omuceere. Aganye okwogera waali tajja kwogera ekyo kyo kiri out. Kwa ne bwe muddire yagenda kuddamu ebyo byakutwetolooza. Kati nze madde ndowooza nti madde nyina nange delivery ate awo bigenda kalubira ddala. Anti bigenda kaluba naye tumwatulire kuba obudde buli kuziba tagenda bamwangu wa kuyitira mulimo mulaba. Kuyitira mulimo gwe. Naye tumugambe ssebo nsonyiwa munnaayo kwetolooza naye ekituufu nyina ka surprise ko. So kati mukubire essimu esembayo bismillah. Kyendowooza okwogera ge mazima tuleeta surprise. Hello? Nti kiki? Bambi nsonyiwa ssebo okukulemerako. Badde nsaba ompulirizeeko eddakiika emu. Eddakiika emu. Kati nyina wano munnaaye onansonyiwa okugamba omuceere biki naye ndabe nga tekijja kukola. Okusinziira ku mulimo gwange nyina omuntu eyankubidde. N'abaako ka surprise order ke yakoze n'aŋŋamba nkusurprisinge. Nantika ebirabo bingi nnyo wano eno. Kuliko ekimuli ky'essente, engoye, masuuti, ngatto, keeke biki bingi.
Nangamba nkunoonye nkuleetere surprise. Kati ne ngamba munnaayo okusinziira gy'engeri gye nninza okufunamu mwami Godfrey. Nina kukola ki? Kusooka kuyitira mu mulimo gwo. So mbadde manyi bw'onambuulira wooli ndeete surprise naye munnaayo ogaanye. Kati ekituufu kyekyo. Muzannyo mbudde bwa kukola. Wanje? Nze nga sirina bya budde bwa muzannyo mbudde bwa kukola. Toyina budde bwa muzannyo? Mbudde bwa kukola. Bolooza njagala biramu ebyo by'okwemoola. Surprise by'ebikinze by'ebindiisa. Ndi mbudde bwa kukola mulimu kwemoola moola. Kaakati anti kati nze kale kanjikunnyonnyolere ku ssimu nkugambe n'eyabintisse. Nkyali mu ddakiika yange emu ssebo tennaggwayo. Yaweddeyo. Tennaggwayo eddakiika yange mwe tukyali. Yakera ebintu byonna ensonyiwa. Kaakati ssebo omwagalwa wo ye yantisseeyo surprise. Omuntu wo gwe muli mulaavu naye. Mwagalwa wange ki? Muli mu mukwano mweyagala. Ekyo ntegeeza tuli mu mukwano okweyagala. Otegeeza mukyala wange? Ye ssebo mukyala wo ye yankubidde nkunoonye. Naye wano ku dduuka ye yakubidde. Mukyala wo oli naye ku dduuka. Ndi naye ku dduuka bw'aba nga abadde yakutumye lwaki teyagambye n'ojja lumu ku dduuka. Hey. Anti munendooza surprise yagitaddemu akabadi kasito kati otegedde wandindagiridde. Mukubiri eyakutumye akulagirire. Wanje? Kubiri eyakutumye akulagirire. Hey. Ambuulire lwaki aba akusindika ewange nga tambuulidde. Ate ng'oli naye awo. Lwaki aba taŋŋamba kuba kimanyi buno obudde bubeera very busy. Waali awo mubuuzeeko. Mukubire ate lwaki oba omubuuliza ku simu yange? Nze nakuwulidde dda nga toli serious njagala ku kilo 10. Tulina bakasitoma bukulako mumubeera mu muzannyo. Hey. Kati bannaye kati ssebo nsabayo eddakiika seconds endala 3. Omalayo by'oyogera mbadde nsaba obeereko eyantumye mugatteko wadde oli naye awo mugatteko. Yo lwaki simuyitira ne mwebuuliza? Obadde yamuyita. Hello ssebo. Nyawo. Wanji ssebo. Gaani kuba by'oŋŋamba omukyala tabimanyi. Gaani era oyagala ki? Omukyala oyogeddeko naye. Talina kyamanyi ku by'oyogera. Gwani era oyagala ki? Omukyala waali awo. Simanyi lwaki olemera ku simu yange nga ne bw'ogamba abakusindise nabo olimba buli kimu olimba. Wasoose muceere n'onnemerako buli wantu waliwo omuceere. Oŋŋamba ebintu bye bakusindise tebabimanyi. Gwani? Ssebo omukyala ali awo mubuuzeeko. Gwani ayagala okuntabulira amaka? Gwani? Kamugatteko osanga munnange ayagadde surprise agyongeremu ekirungo. Kamugatteko eyantumye. Ate ogatteko ani gwe ntunuddeko wala atalina ku ssimu? Gwani gwenjogera naye? Nze maama w'abaana bo mama Suuza. Mwami. Yenze mama Suuza maama w'abaana bo gwe waleka eno mu kyalo nti ogenda Dubai kukola yenze. Kankuba ogusemba. Hey. Mama. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again.
The number you have dialed is busy. Please try again later. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Sirika. Tujja kuba bulungi naffe. Sirika obed. How? Mwenyewe simanyi lwaki oyingira ebintu ebitakwatako. Yenze mama Suzani wo mwami ningamu oliriddawa tata w'abaana. Omukyala alina bebi towamulaba nako. Beeramu n'ekisa. Nazaala omwana. Omanya dduse essimu. Kubisaako essimu yo Jasi. Eyo ennamba esembayo kuddayo gy'olabe oba akwata eyo. Naye bw'aba yakedde nga yakkooye okukyawa kubaawo n'okwagala kubaawo. Keera omukazi omugambe nafunyeeyo akusinga. Ekyo kijja kubeera understandable. Nkulekedde ennyumba n'abaana bo n'ebintu bo ngenda kukuyamba bwenti. Si byakukaka mukwano nakwesibako. Kati wano tuba ku ky'abaana. Omuntu bw'okeera n'omanya nti olesse omusaayi gwo. Kuba omukazi ono bamusanga ali free talina baana. N'omweteekako mukole family. Tosobola kubanga abaana yabakkaka ne muzaala omwana omu babiri basatu. Si basatu bayite wano tulabe. Suzani mujja ne Alice oyo. Kino tetukirabanga. Mwangu weno mwangu abaana bange. How are you, baby? How are you? Muzako auntie. Bulungi. How are you? Gambe tata yatuleka wano. Tata yabalekawo? Sorry. Mujjabba bulungi. Tata n'abaddukako? Suuza. Oli otya Suuza? Gy'oli? Sirisa mami. Mama musirise. Gwani? Alice sirisa mami asirike. Sirise naawe. Nze saagala mami akaabe. Ate gw'oli ku bebi ono gw'oliko ayonka mami gw'oba osirisa. Baana bange mujja kuba bulungi. N'embeera gye tuyitamu yonna. Nze ngamba tugendeko mu bantu be kasita ozudde amazima n'obujulizi bwonna byonna tubikutte wali ku kamera. Kati tugendeko mu bazadde be twogere nabo. Obagambo n'abaana oba tubawa bazadde be eri mu bajjajja anyway kibi okuwaayo abaana naye gwe bonaakuba essimu nti abaana biki tajja ziwulira naye sikwata abaana bano batwale wa jjajja waabwe. Bo bali bakuba essimu bamugabe baatuleetedde nno wano abaana. Tulabe kyayogera. Ndaba nno oli essanyu aye kayagenda wa jjajja. Yagenda wa jjajja. Susan. Tukutwale wa jjajja. Tugende wa jjajja. Toyagala. Oyagala. Jan tugende wa jjajja. Nkutwale. Alice tugende wa jjajja. Alice tayagala kuva ku maama we. You don't want? Tetugenda? Tusigale? Susan, yambala nkutwale tugende nkutwale wa jjajja. Ate nakugamba batukubiseke. Eno yessimu yo. Yessimu. Ndaba toyinaako na muliro. Tekuli muliro. Egenda ziki. Netiwaaka tekuli. Bakampa nabuwi waliwo omukyala gwe nayoleza eyo n'akampa. Kabuza netiwaaka. Anti wankubiranga. Ate nenziramu okukubira nti kati oba nzije leero ng'essimu teyitamu. Netiwaaka bakampa buwi nange.
Yonka. Abaana kankuleko bawe emmere. Emmere banaalira ddala obalumu kyaggulo. Kuba kati wetulya ssaawa zino ate kati okuddamu okulya oba jjuuzi. Ekyokulya tetulina ffe n'oyo emmere. Sabbuuni wa lutalo. Wena n'osiiwuuka ekizigo ne kibula n'oguma n'abaana n'otuula obudde okukya. Ono ye ali okke. Omulabe. Aba nno naye akkiriza mbu baby. 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 Bannange abatulaba nze kansiibule nga bwe tufuna solution olumu ganneesiba. Naye ndaba solution eriwo kati. Omusajja gye bamuzaala we waba gyewali. Tuteese kubiddako tunoonye solution to come to conclusion. Abeere mu laavu gy'ali abale ssente z'omuceere yagaggawala yamala naye alowooze ku baana be kale bwe babeddewo. Kyekyo ssebo wonaaba obirabye mwami Godfrey. Godfrey ani? Godfrey Isiko. Tata we yaani? Omumanyi erinnya? Ani? Amasuuza tata we yaani? Isika Godfrey. Ani? Isika Godfrey. Abaana bakoowoola Isiko Godfrey taata waabwe. Wonna wooli abaana babo obaleeta mu nsi ng'oyagala nga tokakiddwa nga bwe wafuna essanyu eryo ng'obaleeta. Lowooza ku ngeri babeddewo kuba abaana tebalina musango tebaakutuma ti taata tuzaale. Beera e Bulaaya gy'oli oba zi Dubai naye lowooza ku zadde lyo. Era vidiyo tugenda giteekayo bagiraba ate totugamba mbu lwaki munswazizza. Omanyi vidiyo ezo genda ate ne mukuba amasimu ti kifo nswazizza jjayo vidiyo sigenda gijjayo. Do what you have to do. Responsibility y'obuvunaanyizibwa bwo bukole. Era si ye vidiyo gye nsembye okukola nja kuddamu nkole n'endala. I'm ready okubeera judged anyway. Sifuddeeyo ate ndi used ku bantu bwe batyo. But do the needful. Sorry. Kola ky'olina okukola. Teri yakuleetera baana mu nsi. Nze munsobera wabula kanjogere na bitono nkome wano. Amma mweraba kuba mpulira obusungu bungi. Naye nga abasponsa baffe mbatumiddeko busungu anti bungi. Ku Hypex Studios tugendeyo batukube ebifaananyi ne videography. Bunga Comfy Homes abeetaaga ewali safe ow'okusula. I'm not happy. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope. Tugenda kwogeramu kansooke nsiibula abatulaba twogeremu. Tuplaninge kuba kati nange ganneesibye. Ye naye nga ye ebibye ekyo kyo kikkirize nti yakukyawa. Oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira. Alina omukazi omulala. Baakola ekiduuka kyabwe beeyagala bali mu maka. Takuliiko. Okitegeera. Kitegedde. Naye tunoonyeze baana kati future. Okitegeera. Kitegedde. Ebyo munnaaye. Ndiwulidde. Mukama akugumye ate togwamu maanyi. Beera strong. Kati mukwano gwe yakulaga ekifaananyi ku ssimu era ye yakuwa amagezi ag'okunze. Yaŋŋamba waliwo eyayamba abantu nga ggwe. Wandibadde omukubirako nampa nnamba kwe kukukubira nkunnyonnyole. Nenkuyitiramu. Kale mweraba. Kandabe nange kennyinawo mu nsawo kempa abaana bano naye maama sirina nnyo nange naye tunoonye bajjajja baabwe. Kale anti tweyanzizza tweyanzeege. Mukama akuddizeewo. Kuba kati owulidde amazima eby'omulumba mbu twefuule surprise tebikola. Kituufu. Byonna ako ayogedde. Naye Ali mu Kampala yawasa alina bulungi enjogera eraga ali bulungi
n'amala okuntundako wensobola olimira abaana emmere. Balina ettima. Bambi batukoowa tebatwagala. Neraba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate